Dakika ziri 17 zezakayita ku ssaawa 3 ez'enkya olunaku olwaleero. Nkwaniza pulogulaamu omulimi n'omulunzi yakatuyungako ebirabuli lwa mukaaga ssaawa zibeera 3 okutuukira ddala ssaawa zibeera 5 ez'enkya okugiteekateeka n'okugikwanjulira mba muzzukulu wa Mutasingwa Mulindwa Burhan Munagomba. Olunaku olwaleero sabbiiti yayita twatunuulira ku njuki. Enjuki ne tuzitunuulira essaawa 2 tujja kubeera nga tuddamu ku ssaawa ey'okubiri okubeera nga tutunuulira ku njuki we twakoma tujja kwongera okubeera nga tuttaanya. Wabula essaawa yaffe esooka nga bwe tugambye nti sizoni etandise ate ng'omulimi naddala omulimi anaasimba emmwanyi twagamba nti mu sizoni eno esemba mwaka yewandisiimbiddemu emmwanyi kubanga tubeera tusuubira okubeera nga tujja kufuna enkuba emala nga ne bw'oba ogisimbye tejja kutawaanya nnyo kufukirira. Omanyi abasinga tubeera bagayaavu mu kubeera nga tulabirira naddala okufukirirawo nga tezinnakula genda okulaba zitandise okukala amaanyi ne gabaggwa. N'olwekyo kubeera nga tweteekateeka mu budde buno oggyeewa ekituufu ky'ogenda okubeera ng'osimba kyekikulu. Mu ssaawa yaffe eno esooka ndimu n'omulimisa gwe tugenda okubeera nga tutambula naye agenda kubeera nga atweyanjulira tusobole okubeera nga tutambula naye okutuuka ku saa zijja kubeera 4. Wali mu ssaawa ey'okubiri tugenda kutunuulira enjuki. Omukulu yesebo lamusa kubatuliriza abatuliriza mwenna ku 101.7 Mama FM mbabuuzaako enkya y'olunaku olwaleero. Ntwala omukisa guno okubuulizaako ddala akasukulumu mu balimi n'abalunzi mu ggwanga lino erya Uganda. Eriyo bannaffe abalimira mu Uganda naye nga bali bweru wa ggwanga. Balimya Enjose kandi bwe yali ayimba oluyimba luli yagamba nti balimya lunwe libulaaya naye afuba okulondoola ebiri e Masaka, okulondoola ebiri mu kiraalo ky'e Namulonge n'awalala. Ekyo nno kikulu nnyo era ensonga eyo erabikiddemu nnyo bannayuganda bali e Bungereza, America ne Canada. Tennalabikiramu nnyo bali Saudi Arabia naye kikulu nnyo ensonga eyo mugitwale nga nkulu. abo bazimba abo basinga kuzimba naye wano wakulu nnyo. Nze Tamale ya Hayasali ndi mulimisa okusingira ddala eyeesigama ku nsonga y'emmwanyi n'ensonga y'ebitooke. Nti ebintu bibeera bingi ne tubiteeka mu ttaka obwo bisobole okuba nga bitambula ate twekulira ensimbi naye n'ensinga okusentaringa awo ku mmwanyi ku bitooke okulaba nti tutuusa obubaka n'obuvunaanyizibwa obwo eri abantu ssekinoomu saako n'ebitongole okutwaliza awamu mu mbeera eyo. Gwe tugenda okubeera nga tutambula naye mu ssaawa yaffe eno esooka. Tugenda tunuulira ekirime eky'emmwanyi nga bwe bakugambye. Mwami Yahaya, bwe tunuulira emmwanyi abantu abasinga obungi bagijjumbidde ennaku zino nti emmwanyi eno ezze n'erinnyamu emabegaawo ebbeeyi n'ebeera ng'eri waggulu n'esikiriza abantu bangi okubeera nga bagirima. Naye mu kugirima abamu bakoleddemu nsobi n'abeera nga tamanyi kika kikyasimbye atandika atya. Kati twebuuza nti omuntu afunye ekinyegenyege mu kaseera kano n'agamba nti ngenda kusimba emmwanyi omuntu oyo yandyetaaza eki oba biki ebyetaagisa omuntu ng'anaasimba emmwanyi mu sizoni eno? Alright, neyanza nnyo mwami Burhan muzzukulu wa Mutasingwa. Awuliriza Mama FM enkya ya leero tutambule bwe tuti. Omulamwa gwaffe gugamba nti commercial coffee farming, obulimi bw'emmwanyi obulimu okuyingiza ensimbi obulimu okukola. Mwami Burhan ng'akuzizzaako emabega okuviira ddala ewaffe eyo. Nze ndi munnabuddu naye n'oweebugerera ajja kunyumya ewaabwe n'omulala ajja kunyumya ewaabwe. Tujjukira nti emmwanyi eno ezze tulabirira okuva eyo mu myaka gyaffe paka n'olwaleero. Wabula enjawulo weebadde nti bakitaffe bannyaffe n'abakuza baffe beesigama nnyo ku mmwanyi eno ng'ebawa ku ssente naye ng'ate tebagiteekamu nnyo kiri awo kyamaanyi. Amakulu nga ne ssente ze bafunamu obaolyawo si ze nnyingi ennyo naye nga bo bafuba okulaba nga waakiri wabawo omulimu ogusobola okuba nga gutambula. Olunaku olwaleero tutunuulira emmwanyi naddala omulamu ogwaleero ng'emmwanyi tugitunuulira nga ekyo ekigenda okuleeta ensimbi okuva gye tuli. Ekintu ekigenda okuleeta ensimbi kyetaaga okuba ng'okitegedde. Kyetaaga